yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Baana bano baatuuse dda, ababbinkanye bonna abana, mwebale nnyo mwebalire ddala, ababawerekeddeko mwebale nnyo mwebalire ddala, ababayambye ku by'entambula mwebale nnyo mwebalire ddala, bwe bali batudde tewali ayina kazibu konna. Tubeebaza. Nze Mulangira Kalema atereddewo wano, njine munnange Ndawula Alibereto omuzzukulu wa Nviirimbi, DJ Daniyo ali ludde eno mu byuma y'abatuusaako amaloboozi ago ge muwuliriza, ate ekiddemuzi waffe ye Nannyanzi. Eryo erinnya tulikomye wano mu kabbinkano, ye Nannyanzi Prosy Kabanda. Prosy Kabanda Nannyanzi. Nkale naye ffe twagalako lya Nannyanzi lyokka mu kabbinkano wano. Ate mukwaya Jesse n'abanga atutwala wali ku mutimbagano. Ebintu bino ne bw'onooba oyagadde kubiraba wiiki ejja ku mutimbagano gyaffe gyonna bibeerayo. Bw'oteekamu Muteesa akabbinkano k'olulimi Oluganda, kasita obeera nga weeyunga dda ku pages zaffe, oba ojja kuba obigoberera bulungi nnyo. Twagala okwebaza nnyo bannaffe aba Fancy Confectionery abali wali ku Edward Avenue, abatuleetera ebyokulya ebirungi ennyo ebiwoomu. Bakugamba nno nti balina cakes ez'emikolo, buli mukolo gwonna balina keeki ennungi gwe gy'oyagala gye bakolera. Balina sumbuusas ennungi, balina ez'ennyama, balina eza soya, balina eza layisi, balina eza vegetable, balina budonuts, obuntu obwo bwonna obw'okulya obulungi ennyo, obuwoomu, obuyonjo, nga ne bwe butundirwa wayonjo, n'ababikuguza bayonjo. Genda wali ku Fancy Confectionery mu maaso g'ekizimbe kya Meeya. Awo ng'owetaba otyo okkirire ojja okutusanga. Bw'oba oyagala kola oda ya keeki y'amazaalibwa yaki, tuli ku Noti 7 Noti M 49 22 68 oba Noti 7 82 49 22 67. Manager Sebulime, weebale nnyo weebalire ddala okubanga akantu ako kayonjo wadde okutuuka ku ekyo. Tulina bannaffe aba Valley Cave Restaurant. Valley Cave Restaurant, bannaffe abo abali wali ku luguudo Hobart Street. Hobart Street awo wansi we tuli, ekyamazima ng'onootera kumpi okulumalako, naye nga awo nga ku Ntovu Corner we tuli wansi awo. Restaurant eno efumba ekyenkya, ekyemisana, ekyeggulo, ekisalabudde, byonna. Naye nga ne bw'oba oyagadde otuwa odayo eri special, tugikolerako era ne tugikutuusiza w'ogyagala. Kale nno mu restaurant eyo etuleetera akacaayi wano akalungi ennyo, wamma ggwe ababbinkanye ne batuuka mu bbinkaniro nga bali bulungi. Bali ku Noti 753 67 65 35 oba Noti 752 65 79. Awo ojja kuba obafuna bulungi nnyo bannaffe aba Valley Cave Restaurant wano mu kibuga Masaka. Restaurant nno yokka gy'oyinza okwesiga okulyamu ekintu ne kikuwoomera. Weewaawo bannaffe aba Umaru Educational Center, ssomero lya day ne boarding school, bagamba nno nti ekikwatagana n'okugunjula omwana ekyo kibalekere. Ssomero eriva ku nasale okutuusa ddala ku siniya ey'omukaaga, basomesa eddiini ey'Obuyisiraamu n'okukwasa Qur'ani ku mwoyo. Ate nno bagamba nti mu Uganda bakwata kya 12 ku masomero gonna agaaliyo mu by'eddiini ey'Obuyisiraamu. Kale beesige. Tebasosola naye mu ddiini ndala nazo bazaaniriza ssomero ggazi, ate ng'abaana bakwatibwa bulungi. Lisomesa arts and sciences, bagaba ne basale ku baana abagezi n'abo abalina ebitone ebikira ku bya bannaabwe. Kale Umaru Educational Center basangibwa oli Mutukula ku booda, era nga mwata osobola n'obbafuna ku ssimu 070M 39 56 oba ku 070M 29 28 77. Pioni Tents ffe banno ddala mu kukola tents ez'ebika byonna ku bbeeyi ennungi ate ng'esikiriza bulungi. Jangu tuteese. Oyagala tenti y'abantu bameka? Bantu 1000, bantu 10,000, bantu 50,000. Jangu tuteese. Tukola ne butenti buno obutono bwe mutwala mu kampu okuwummulirako eyo, tubukolera bulungi nnyo. Tupangisa tenti ennungi ezitukula eziweesa omukolo gw'ekitiibwa. Tupangisa obutebe. Omuwendo gwonna gw'oyagala ffe ku Pioni Tents tugukuwa.
kale tuli awo kijja bwemi ng'olotera okutuuka ku roundabout egenda ku luguudo lw'Embalala bw'oba ovudde Embalala omala kuweta roundabout n'oyambuka nga gye Masaka katono nnyo awo ku mukono ogwa kkono awe tuli bannaffe aba Pionitete batwegattako wano bali ku ssimu 0757 28 74 jangu tukuwe tenti tojja kwejjusa. Pearl Screen Pictures bano nno bagamba nti bakuleetedde omuzannyo ogugenda okuyamba abaana b'amasomero okubeera nga bayita bulungi ebibuuzo nga babiyita na bumanyi. Kaakati balikuleetedde omuzannyo baguyita empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu ogwo nga gw'abaana aba O-level ate baguleetedde mu new curriculum baleese n'amagezi ag'enjawulo okuva mu bitabo ebirala bingi nnyo. Kale mwenna abaana aba O-level okuva ku siniya 1 paka siniya ey'okuna guno omuzannyo gwammwe. Kaakati nno gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwa June wali ekyotera. Kaakati bwe bava ekyotera bagenda kujja wano e Masaka nga 28 bajja kubeera mu Maria Flow Hotel. Bakuleetedde empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu ogwa O-level kw'oteeka agamyuka omutezi ogwa L-level. N'olwekyo ekyotera bajja kulaga omuzannyo gumu wano e Masaka bajja kulaga emizannyo ebiri. Tosubwa omuzannyo guno Pearl Screen Pictures bakuleetedde abazannyi bo bali b'omanyi ab'amannya Jodi Bamundaga Ssenyonga Medi Muzeyi Yasini n'abalala. Kale mujje mulabe omuzannyo guno abasomesa ab'olulimi Oluganda ensonga eyo mugitwale. Abasomesa ab'olulimi Oluganda mujjukizibwa n'omusomo gwammwe ku Lwomukaaga gwe tugenda okubaamu wali mu Kimanya Blessed Sacrament ng'ennaku z'omwezi 22 mukeere O ne A-level wamu. Abayizi ndowooza muwulidde. Hajati Sarah Bridal twambaza abagole tupangisa n'okutunga gomesi z'okwanjula ez'omulembe bridal gowns mu bika eby'enjawulo emishanana obuyimbi obusuuti ebitambi ebiwuzi ebimuli bya mwannyina omulungi. Jangu gwateekateeka omukolo wano ku Hajati Sarah Bridal tukwambaze tukunnyonnyole tukuyambe abamulangiza mu zigenda ne zibalema okumakinga obulungi n'ebyambalo ffe tujja kuyamba atube nga atutambula bulungi. Omukolo gwo gukunyumire bulungi. Tusangibwa ku Edward Avenue okuliraana Equity Bank okumpi ne kwewaayo Vet Pharmacy. Tuli ku 0704 54 34 31. Hajati owulira bulungi? Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwani? Amanya nze Nampewo Zulaika. Nampewo oviiridde mu ssomero ki? Mbirizi Modern. Mbirizi Modern ewa muganda nge yagala akwagala. Yes. Omumanyi bulungi? Sooka omutumireko tulabe. Kale ntumirako ekyemu wange. Mr. Mubiru Joseph yagala akwagala. Then mama wange ne baganda bange. Tumirako master wange. Senior Francis Media Semwogerero. Erya senior mmwe mwali mutuuma. Ffe twali mutuuma kuba n'obuyimbi muyimbi. Solo musinkana ku YouTube ennyimba ze kwe ziri. Okubyakalanga. Kale genda mu maaso. Ne bannange omuli Morris, Misachi, ba staff member bonna, Kakoza Richard Taus, Big Man Katamba, family yange yonna. Kale ne bano bakugambye nti tobaswazi. Weewaawo bano bo bagambye nti be bannakirebe boys ne team Fangon mwatu bakwagaliza obuwanguzi. Semaganda Joram Lukwago Jime Cheyu ne Joseph bakwagaliza buwanguzi Zulaika. Akireewo Choir Master ow'Abakatoliki ku Modern SS Mbirizi akwagaliza buwanguzi. Kakoza Richard wa Sports naye akwagaliza buwanguzi Zulaika n'agamba nti nywera. Mugenyi David akwagaliza buwanguzi abe nti kasiisi kaffe ka Zulaika. Papa munnange agambye nti papa akusaasira Ivan Scripture Union Modern SS bakwagaliza buwanguzi. Musiime Ambrose akwagaliza buwanguzi. Omukulu Busuulwa Morris HM agambye nti gwe waffe era gwe weetisse bendera yaffe ey'essomero. Wycliffe wa senior 6 akwagaliza buwanguzi. Ono ye mukalazi Javiira naye akwagaliza buwanguzi wa senior ya 6. Ono n'agamba nti mwatu akatunda kano neerekereza bingi
ye teacher Kushaba Yofesi Rashford, assistant DOS. Head prefect modern SS Sulaika Baganti Weka. Dean of studies modern SS Serukera Francis akwagaliza buwanguzi. Bakana kulia legitimate traders ba okusaza bakwagaliza buwanguzi. Nagambe yani Specials and Nachibuye bakwagaliza buwanguzi era n'akatunda bakatereddemu ddala akawera. Teacher Shafil kwagaliza buwanguzi kwoteeka teacher Yusuf wa Islam bagambye nti Allah atambula naawe. Ne ku nsonga eyo Zulaika katugende mu ngero ne bannaffe. Tweyanza nnyo tweyanzeege bali nnyo mwenna abatumbuddeawo ekyabakoza naddala Joyce ow'akacaayi oteereddeko abanywa akacaayi awo n'akamere awe bali nnyo webalire ddala okuba nga tutambula bwetyo. Zulaika tugenze mu ngero ne bannaffe aba Nile Vocational Institute bano nno mwattu basomesa emirimu egy'omu mutwe, basomesa catering, basomesa electrical installation, plumbing, automotive mechanics, accounting and finance, building, addressing, welding n'amasomo amalala mangi. Kakati nno basanga wali ku kkubo erigenda ekako kuva mu kibuga no kilomita ziri 2 zokka ku Kampala Road. Bafune ne ku ssimu 0705 37 5 oba ku 0702 32 68 10. Nile Vocational Institute tuli mu Masaka City. Zulaika zengerezo ze tutandise lwenkuwa lunziramu twenkana malayo Lugaanye Wakayima Baguma Henry yogerera wali ku muzindaalo twenkana ali mukamwa waliwo omulala ate wali ku mimwa nabagamba olugero tetulikyusa. Tugenze ku lugero olwokubiri bonna tobawa sifugibwa bakuubonero busatu. Awo nno kati otandise line mwamu miwuli yagala akwagala atandise okubuguumirira. Olugero olwokusatu anatta ekizigo Wakayima oli gw'osoose naye oyogeranga mangu erinnya lyo. Nabulimeshanita anatta ekizigo asooba si ekizigo. Tugenze ku lugero olwokuna Amashanita Zulaika tugende eka tukuba abakazi. Wakayima Waguma Henry waddayo awaka akuba bisenge nedda akuba bitooke tebakuwa asooka omulemu wa mahajati ogenda kudda ate mu kitundu ekirala. Tugende yingira ku muzindaalo Waguma Henry Yawedisa ekyezo yambala ebiwa yanguwa abaguma oviiriddewa viridde ku St. Stephen's High School Kyotera balungi batumireko nga 2-3 weewaawo. Okusookera ddala ntumiddeko dayirekita wange omulungi omukungu wa Ssaabasajja Kabaka atwala ebyenjigiriza mu Bendo lino Buddu, omukungu Ntulayiga Stephen. Ntumira abazadde tumiddeko bazadde bange, maama wange omukyala Namirembe Teddy Busubi Kyamaganda, ne jjajja wange omulungi Nalyowa Pase Kakko Kanyogoga, ne bayizi bannange ab'omu siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga, n'abayizi bonna aba St. Stephen's High School Kyotera. Kale bano nabo bagaye St. Stephen's Secondary School Kyotera. Waguma Henry beera mugumu, ffe tukwagala nnyo era tulinze buwanguzi. Omusomesa w'ebyenfuna entrepreneurship akwagaliza buwanguzi ye mukulu Mbazira Felix ndowooza. Transport wuyo muzita amukuweereza nono n'agamba ye secretary wa St. Stephen's Kyotera High School akwagaliza buwanguzi secretary transport amutaddeko.
nono n'agamba afe wano bammanga Najinda Morini n'Abadafini Nalukyamu Ziridia ne Kwagala basiniya yakutaano bakwagaliza buwanguzi tobaswaza fe abayizi b'ekibiina ekyokutaano okuva ku St. Stephen's bajja be baliwa mu Central Britannia Katonda mu bbinkanye waffe bakwagaliza buwanguzi entambula yiyo tugikuweereza tetwagala weekwase yono muyizi Dembe Ligani ow'ekibiina ekyokusatu mu St. Stephen High School Kyotera agambye nti tomuswaza akumanyi mu byonna n'entambula yina agikuweereza Dembe Ligani n'ateekako omukono okuva mu St. Stephen Secondary School bajja Kyotera baguma totuswaza weewaawo waguma onywedde bulungi se ogwa ku muzindaalo kubanga okujja nga tonnatamiira sitamidde se onyweddeko gwa luzunzu olugero olusooka bali kubakunda eridde Wakayima bawe ekituufu mukoomubbi talamula bba alowoolereza enkoko byerya tagimaliriza ttooke Tereza tagimazisa ttooke bakuwe busatu akwonoona naawe omwonoona nyinze se Wakayima tewali bawe ekituufu omuvubi ensonza emusiiga ttosi ye n'agisiiga evvu ebisimbibwa mu ttoggo malayo bikungulwa mu ddumbi biriibwa mu ddumbi Wakayima aliwa tewali bawe ekituufu binyumizibwa mu ddumbi binyumizibwa nkutadde tweyanzeeke omulungi awuliriza tukyatambula mwana muwala tuuka waawo obubaka bwosi tunnabulaba mu mbeera bwebo tweyanze gegwani Nabulime Shanita Hajati era omulala oviiridewo Nviridde misanvu mu kibinge secondary school eri waggulu ku lusozi Kibinge High School. Ekibinge high school wano wansinsi batumireko nga basatu Ntumirako maama wange omulungi omukyala Nassanga Nusula taata wange Embuga Abdul abasomesa n'omukulu w'essomero Kibinga High School wamu n'abayizi aba honor level mu Kibinga High School ne bano bakugambye bwe bati Nakibuule Justine akwagaliza buwanguzi Ziwa Ibrahim Kaddu Entertainment Prefect akwagaliza buwanguzi Mugerwa Dennis Kato buwanguzi bwokka Kasamba Muslim Head Prefect akwagaliza buwanguzi Sewanyana Ronald naye akwagaliza buwanguzi Kosanna Suuna Zafura Ssentebe Wankoba Zambogo naye agamba nti bendera y'essomero gw'ogirina Nabulime nga mwenna mubadde nga Nabulime yakozesa male bwetyo kale wamma Nabulime tugenze bwe tuti n'engero nnyo ezitutuusibwako bannaffe abannayire vocation olusooka ow'empaka bakwobonero busatu tugenze ku kyokubiri n'atagambwa kibi akola ensobi nedda Wakayima jangu Waguma Henry n'atagambwa kabi ng'ekkuba eridda mu ffumbiro ng'ekkuba eriva mu ffumbiro nedda titukyuse era kibeera n'atagambwa kabi ng'ekkuba erigenda olugero luno mwenna abawuliriza olugero olusonge tetuluggyako wadde ennyukuta emu tugenze ku lugero olwokusatu omuddu lwabaaga malayo Wakayima Nalufunja Susan wali ekiwera tewali mulala lwafuna kitaawe ne nnyina tugenze ku lwokuna Senkulume nedda okyalina obudde bwo weebale nnyo gwe wawanisa essaawa yo litannaba waliwo omulala
tewali ng'eggumba ly'ensikya n'enkuwumurizaawo ate Nalufunjo n'ojja ku muzindaalo omulungi awuliriza tukyatambula. Tuli mu katuuso ak'engero, tuli ne bannaffe aba Nile Vocational Institute Masaka. Bano nno bagamba nti omwana wo omuteeke mu ttendekero erigenda okumutendeka afulume ng'alina omulimu ogw'omutwe nga tagenda kugunoonya okuggyako okwetandikirawo ogugwe. Basomesa nno abaana okuviira ddala ku abo abamaze P7 paka ku siniya ey'okuna. Ate olwo omukisa ogw'enjawulo nti n'abo abatasomangako oba abataatuukako mu bibiina ebyo nammwe balina koosi ezammwe ze musobola okusoma ate ne mufuuka bakugu. Nalufunjo Wandisebo babuuzeeko. mbuuzaako bonna abatuwuliriza. HM waffe Ssemakula Charles Katumba Mbaga nga ye kitange, jjajja wange omulungi Nakirembe Kamaria Yosefa, bayizi bannange aba senior 4 omuli Nsamba John, omuli Anita, omuli Juliet, Brian n'abalala bangi nga HP. Mukulu Ssemakula Charles okimanyi nti bwe twazirunda Nange yenaffe atugamba akulimba kale kawulira bano Alliance School wali ekyantale Masaka agambye nti yono ina abasajja Judith senior eyokusatu Nasazi Grace Fire Baby senior 3 ne Nalubega Grace bakwagaliza buwanguzi Fire Baby kale ala bano naye agambye Namwanga Irene senior eyokusatu akwagaliza buwanguzi, ono ye Namubiru Anita senior eyokuna akwagaliza buwanguzi, ono agambye ye bano ba kibiina ekyokuna ndowooza bakulembeddwa Keren Natamba, Grace Nalubega ne Shivan Namuleme bakwagaliza buwanguzi, Nsamba John akwagaliza buwanguzi ye Nantebe Nansamba ne Nantebe ndowooza Nkuba Mbogo minisita w'ebyensoma bagambye tobaswaza. Ono agambye nti Nakato Rose Mary senior eyokuna ali mu Nkoba Mbogo akola nga ssenga mu kibiina ekyo akwagaliza buwanguzi era tomuswaza. Nono n'agamba nti ye Nakimbugwe Teddy akwagaliza buwanguzi, Nantebe wa Zambogo munnange tonswaza. Nono n'agamba ye Sharon Nakalinzi senior eyokuna agambye ye Susan Nantebe baganda Nkoba Mbogo bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba Alliance age Sandra Nanyondo, Bushira Nanyondo, Kawesi Taufiki Kyeine Mahadi Najemba Morini Nalubega n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Bukenya Brian, Nsamba John, Matovu Kyomugasho Nalubega bonna bakwagaliza buwanguzi. Namweruka Nakagene Nabbona Nakalema Nasuna Nanyonga Nakyerine Nakasujja Nantongo Kiweewa Nsuubu Nansuubuga Kalawa Sebatta n'abalala bangi bakwagaliza buwanguzi. Ono Kiyimba Martin senior eyokuna akwagaliza buwanguzi. Ono naye agambye ono agambye mulangira bale kuweereza ono ye John Kennedy Katongole Prefect General Duties Alliance agambye nti ayagaliza Nalufunjo obuwanguzi. Ono ye Ronita Mahadi Jole Taufik Joani Hirida abasini eyokubiri bakwagaliza buwanguzi. Madamu Naluura Egina akwagaliza buwanguzi. Ono nno kale ono naye n'agamba head teacher omukulu Ssemakula Charles wa Alliance Senior Secondary School Kyantale Masaka agambye nti omuddukanyi Nalufunzo tomuswaza mu kitiibwa kye ng'omukulu w'essomero. Nze Baasa Nalubega Justine nkwagaliza buwanguzi. Mutwale mwana muwala. Tukyali mu ngero mwanange. Olugero lwo olusooka mutunda bikadde. Wakayima agaanye muri jangu. Tunda bikadde tatunda bbanja. Tetomuwa. Twagambye olugero tolukyusa. Tokyusa kigambo kyonna. Kiri nti mutunda bikadde tawola. Genda ku kirala. Olugero olwokubiri. Ebirwa bikyuka. Wakayima jangu hajati. Ebirwa
Nabulime Shanita enviire enzirugavu. Olwo lulala ate Shanita lwoleeta jangu. Waguma Henry. Amalusu gafuuka engeregeze. Bakuwa akabonero Waguma. Hajati Nalufunjo tukyali ffenna. Walujjo takalanga bibye. Wakayima ejangu Waguma. Akalanga by'abanne. Bakuwa akabonero. Nalufunjo olugero lwaffe olwokuna. Ey'ebisse ebbiri. Tamanya walunse. Bakuwa obubonero 3. Wonnyukidde awo tweyanza nnyo tweyanzenga omulungi awuliriza engero zaffe awo ezikomye. Kulisaayo ate mu katuuso kaffe ak'engeri gye tubadde bannaffe aba Nile Vocational Institute. Tukyeyongerayo akabbinkano kakyagenda mu maaso n'okunyuma. Bannaffe aba St. James SS Kyotera ssomero lya one level be bamu ku bakeegasseeko era baga nti omuzadde tolwana na kunoonya ssomero w'ogenda kusomeseza mwana nga St. James SS Kyotera weebali. Baga nti balina buli kimu ekyetaagisa omwana wo okufuuka ow'omugaso mu ggwanga. Abasomesa bakugu balina library, laboratory, bakulaakulanya ebyemizannyo ate nga school fees zisoboka so nga bagaba ne bursaries ku baana abagezi n'abo abasukkulumye ku bannaabwe mu bitone eby'enjawulo. Security eri gguluggulu ate balina n'ebyuma ebizikiriza omuliro. Basomesa sciences ne arts era nga basangibwa Ekyotera ku kisaawe awo we wali essomero ojjo disanga. Okuwandiika n'abayizi kugenda mu maaso bakubireko ku ssimu 0703 72 727 oba ku 0772 66 963 ojja kuba oyogera ne bannaffe aba St. James one level. Bannaffe aba Imuka Uganda Skilling Center basangibwa wano mu Masaka City. Batendeka abayizi abawala n'abalenzi ne babateekamu obukugu obukola ebintu eby'enjawulo omuli eby'amakolero nga sabbuuni, ennoni, emisubbaawa, ebitabo. Babayigiriza okufumba keeki n'emigaati n'ebintu ebirala omuli okukola engatto, ebizigo n'ebirala. Kaakati nno bagamba nti bw'obawa omwana bamutendekera ddala bulungi. Eyasomako n'ataasomako mwenna mwanirizibwa. Basangibwa ku Muto Complex omwaliiro ogwa waggulu edda ewabeeranga data mine. Oba oyinza obbakubira ku ssimu 0704 06 37 66. Gw'okutte ennamba emu tereera Hajati bulungi. Tereera ojandika okwanukula ebibuuzo byo omukaaga ebisigadde. Hajati tugenda mu kwatula. Ekigambo njagala okyatule nga bwe kiwandiikibwa. Okwesambya. Kane wane e. Sane a. Ma ne ba ne ya ne a. Ma ne ba ne ya ne a. Hajati obuuse ennyingo nnamba kwesambya naye ebirala ojja kusobola obbiyita. Lukembya. Lukemba. Lane u. Kane e. Mane bane a. Mane bane a. Lukemba. Muwe ekirala Takisse. anti kiganye. Kiganye. Zino ezibadde za Nabansasaana ku K na wano zibadde za Nabansasaana era ku K. Lubaluba. Lane u. Bane a. Lane u. Bane. Bakuwa obubonero 3. Tugenzeeko mu bisoko. Okukuba enkanda wansi Kitegeeza ki? kitegeeza ki?
Wangi nedda tereeza ekireeta ekirala ekirala Twereetera buzibu. Nadia Tigo wasoose. Nawulime Shanita maliriza ky'obadde Waguma Henry kugaana waguma bakuwa akabonero mu ekirala ekisoko ekiddako okugenda ekibumbya-mbwa kisoko kitegeeza ki? Ekirala Wakayima jangu ajati sebo kugenda mpola mpola. kugenda mangu mangu. Manna tewali ampadde kye neetaaga. Okugenda ekibumbya-mbwa kibanga kwemulula n'ova ewantu nga tebategedde baga nti yemuludde ekibumbya-mbwa. Owetera ku nsonga tweyanze ngekatugende mu katuuso ka Bulama akatuusibwako ekifuba ssenyiga lubyamira n'omusujja mwekwate togenda kwejjusa era bakutegeeza nti lino eddagala lyakakasibwa ekitongole ekikola ku by'omutindo gw'eddagala mu Uganda ti National Drug Authority era nga baga nti Janecof Syrup ajjanjaba abatono abakulu kati ab'amasomero mu mweyune kubanga ajja kujjanjaba abaana ate ekizibu ky'ebifuba ne ssenyiga kibeere nga kiggwawo ku ssomero era baga nti ebbeeyi ye esoboka kubanga taseerebwa asangibwa mu pharmacies ez'enjawulo n'amaduuka gonna agatunda eddagala mu Uganda. Janecof Syrup ekifuba ssenyiga ne lubyamira tabirabya ku njuba. Bakubireko okole booking 0782 27 52 oba ku 0705 2 79 56. Ajati tuli mu Gulama ky'ekibuuzo ky'ekisembayo. E Masaka, e Kampala, e Mukono. Amannya gano gagwa mu lubuuki. Sebo gagwa mu lubuuso. Teebo olulala. Obudde olina. Wakayima Jangu. 23 Bakuwa akabonero. Teeka wansi ajja tekiwaawo ogenda kudda mu bwino tweyanze omulungi awuliriza tukyakutambuza mpola mpola ate tulabe gwe waguma yanguwa titukyalina budde twatula bigambo bino nga bwe biwandiikibwa kasala mmamba sa ne ma ezannabansa saana ma bane ennyingo endala wagyerabidde yalane tomuwa kabonero tugenze ku kino okukeketa o kane wu kane e kane e tane busatu tugenze ku kino kakupe kane kane wu pa ezannabansa saana e bakuwera busatu ebisoko byetutandise okwoya obusera kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza kuba ng'okooye ng'ate n'enjala ekuluma. Nate nga nti kitegeeza kukooya kaseera bakakufumbire bakuwe busatu naye. Tugeze ku kibuuzo eky'omwenda. Okunyumisa agajjo nakyo kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kusaakaanya. Okyalina obudde. Kitegeeza kusanyusa mu bantu. Wakayima byangu Nalufunjo. Kuba Nalugambo Sebo. Wanda byani awanisa awajati. Sebo kunyumisa amazzi. Nedda. Butabaako nakyokola. Gundi ali mu kunyumiza kajjo. Tugenze mu Gulama atuusibwako bannaffe aba Janecof Syrup eddagala eryo lyekwata ennyo ku kifuba. Wuliriza. Kungulu, ku bbali, ku nju gagwa mu lubuuki. 15 ku. Kakasizza nti olimba. 17 ku. Bakuwa obubonero busatu. Tambula.
weewaawo twongera okwebaza gwakyali naffe tukyagenda mu maaso nsonga za kabbinkano. Hajati okuva mu kiringe tugenze mu kwatula eggwala Ga Namansa sana wa A Namansa sana la ne a bakuwe busatu. Okwekukuma o kane wu tetuddayo kiba kiganye ekyo kiba kiganye genda ku kirala. Okusensuka o kane wu sane e nane sane wu malayo na era awo kiganye obadde otekako kane abyokka n'omaliriza. Okyalinayo ekibuuzo kyo todduka tukyali mu bisoko. Tugenda mu bisoko ebibuuzo bisatu byokyalina obubonero omwenda oyagala buleka. Hajati okukomba kwerima kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza okugaana. Bakuwa obubonero busatu. Okwetikka enju nakyo kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza kuyomba. Teebe ekirala? Kwekalakaasa sebo. Ekirala? Kiganye. Hajati? Sebo kitegeeza kwogerera waggulu. Kwogerera waggulu. Zulayika muwa akabonero. Zulayika. Tugenze mu gurama waffe akutuusibwako bannaffe aba Jane Cough Syrup. Wuliriza bulungi Hajati. Gakazi, gasajja, gaana, gano amannya gagwa mu lubuugi. Abiri mu bbiri ga. Wala nnyo tugenda mu bwino tugenda wali na lufunjo mukaaga biibino. Kino kiwandiike nga bwe tukiwandiika lubbira. La u ba i la a. Lubbira kye nagambye tebakuwadde. Tugenze ku ky'omukaaga. Okwatulira. O ka u ka wa a ta. Kigemuzi nga yabuze nadda. Nange sitegedde gy'obadde otutwala. Ekyo nayo okwatulira. Tugenze ku kibuzo ekyomusanvu. Okuwuuta. O ka u ta eza Namansa sana era kigemuzi agaanye takuwadde ennyingo nnamba ogibuuse. Tugenze kati ku bisoko. Wuliriza. Okuba n'eggwiiso kisoko kitegeeza ki? Okuba ng'osobola okusanga abantu nga bakola ensolo. Leeta ekirala. Okuba ng'osobola okugwa mu nkwe z'abantu. Wakayi Hajati. Sebo kuba na lumanyi. Hajati. Sebo kuba na mukisa ng'osanga abantu. Kuba na mukisa. Gwiiso ani? Na bulime muwa akabonero. Tugeze ku ky'omwenda. Okubaamu engalo nakyo kisoko kitegeeza ki? Kubanga oli mubbi wa bintuntu ebitonotono. Sibuleyo naye bakuwadde obubonero busatu. Kati wuliriza gulamu atuusibwako bannaffe aba Jane Cough Syrup. Wuliriza. Mpa nakongeza linnya ekolagana n'olubu lumummu. Oli. Teeba ekirala. Oyo. Teeba ekirala era. Nze ngenda kwongeza linnya. Wakayima. Hajati ng'oteekayo obulagira. Nakongeza linnya. Muno. Jangu waguma. Waguma tenule.
mulungi Waguma bw'oba wakabonero tweyanze gwe mulungi awuliriza tugenda mu bwino yabadde kulaba wakati mu kabinkana k'olulimi Oluganda wano ku Radio Buddu nga badde kutuusibwako nyini bannaffe ab'amazima bugagga Quality Feeds wali ku kizimbe kya Falkland okuliraana taxi park enkadde gye yali batuukire bakuwa emmere y'ebinyonyi ennungi buli kimu tulina n'ekyuma ekikuba kyakyu kale jangu tojja kujula tuli ku noti 705 65 559 62 oba noti 755 0 57 69 bakulage bwino mwana muwala ng'okulwana n'okulwana abawala ng'okutadde wali Kiyita yalina emize emirala mingi ku ssomero yawandiikanga ebyobuwemu mu buyumba obukwamirwamu oluusi nalufunjo buba bukyamirwamu mu bubonero bubiri tweyanziza eryo lyali ssomero ki okulwana n'okukwana balakati biwaawo ebyo siwulira taatawo bw'atajja todda bwe bwakeera enkya Kiyita yadda namukuku gwa bbaluwa nga baguwandiikidde omukulu w'essomero ebbaluwa yali yeetondera omukulu w'essomero Kigemuza akuwadde obubonero bubiri Hajati tweyanziza Waguma jangu osome tuula wano tandika gw'otoyise naye ate munnange omukulu w'essomero olwatuuka ku bbaluwa yaddamu ekigambo wa mpozzi ekyokusassalira Kiyita okufiirwa jjajjaawe olwo nga Kiyita aluyitako Kiyita lwakuba musajja wa ddalu togamba nti teyalina mikwano mu butuufu ne mu basomesa bennyini yalinayo enfiirabulagooze gambanga Mikayiri Masaasaaye abaana gwe beeyitiranga Namasatwe mbu kubanga ku mazino ebbiri ezisooka ku mannya ge ma ey'okusatu nga bamuyita Mimwa kale mwagala kuvumira mu basomesa twekomaawo tweyanze ego omulungi awuliza bakuwadde obubonero buna akabinkano katugenze wa kigemuzi yabaagemula tulabe bawudde wakyaliyo Hajati kale odduka olagawo ayagala kacaayi nene wakacaayi otyo soma Mwami Masaaya ono nga si mulugono mulwadde olaba ne bwe yabanga anyumya bunyumya naawe era bw'oseka akupacca oluyi bwe yanyumyanga n'okubuuza nti okiraba ne kakutanda n'oddamu nti nkiraba n'alyoka akusimbula oluyi obubonero busatu bakubuwadde tweyanze ng'omulungi awuliriza tugenda kumaliriza nenjagala kujjukizaako bano abaana olunaku olw'enkya ajja kuba Waguma Henry
oguma abadde waleero wamanja tulina Nabukenya Sise 7 secondary school. Tugenda kubeera ne Nabukenya Jaziira Kyotera parents, tujja kubeera ne Sewanyana Ronald ali Kibinge high school, ali tubeere ne Migadde Kyazi Wasuubi high school. Olwo ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 21 tujja kubeera ne Serugo Dickson Kyotera parents, tubeere ne Kakumirizi Davis Misanvu secondary school, tubeere ne Lubyayi Frederick Kijjabwemi secondary school, ne Bukenya Brian Alliance high school. Awo tujja kuba tufundikidde omutendera ogusooka. Abayiseewo mwenna muyina okuwuliriza ennyo pulogulaamu za wiikendi, mutegeere ennaku zammwe ze mugenda okugirako wano ku mutendera ogwokubiri bwe tutandika ku Mande, ng'ennaku z'omwezi zijja kuba 24. Si kyekikyo kaakati mukadde kano kennyini bannaffe abaayimuka Uganda baatuwadde ebirabo ebigenda okuweebwa abaana babiri abagenda okukoma ku mutendera guno. Bannaffe abo bakugamba nti tuweetera omwana tumutendeke eby'omu mutwe ng'okukola sabbuuni, okukola ennoni, okukola emisubaawa, okukola emigaati n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tuli ku kizimbe kya Muto complex wano mu kibuga Masaka. Ekizimbe ekyo kiri wansi wa banka ya Stanbic oba Tropical Bank. Tuli ku mwaliiro awalinga data mayini. Jangu tojja kujula. Tuli ku 07 04 06 37 6 6. Neyanza Yosebo neyanzege akabbinkano k'olunaku olwaleero kabadde kazibu nnyo era mutusaasire ffe abakabaddemu n'agabye obubonero naye simanyi nti oba ayinawo kyagabye. Mbogabye Nalufunjo Susan okuva ku Alliance High School engeri yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 3, okuwatula teyafunyeewo, Bulama teyafunyeewo, Bwino n'afunawo 2, omugatte gwa bubonero buli 8. Nampeewo Zulaika Mbilizi Modern engeri yafunyeewo 3, ebisoko teyafunyeewo, okwatula yafunyeewo 3, Bulama teyafunyeewo, Bwino yafunyeewo 2, n'alonda Yukamu omugatte gwa bubonero buli 9. Nawulime Shanita Kibinge High School engeri yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 3, Bulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 3, n'ebirondeddwa yalonzeeyo 2, omugatte gwa bubonero buli 17. Ate Waguma Henry owa St. Stephen SS wali Ekyotera engeri yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 6, Bulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 4, n'alondayo 5, omugatte gwa bubonero 24. Olunaku olwayo tuyisizzawo abaana babiri, Waguma Henry okuva ku St. Stephen's Kyotera n'omugatte gwa bubonero 24, ate Nabulime Shanita okuva ku Kibinge High School omugatte gwa bubonero 17. Tweyanza nnyo tweyanzenga ababbiikanyi nga bwe tututuka twekwateko wali mu ngalo ate tetubadde mu kulwana. Abalala tujja kulabagana omwaka ogujja. Mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwa bannange bonna be mbadde nabo. Tukulekera bannaffe abaawotobadde musule bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.